Ku biggwa by'abajulizi e Namugongo abalamazi batandika dda okutuuka basobole okwetaba mu kulamaga kw'omulundi guno okugenda okubaawo ku Lwokubiri lwa wiiki ejja. Kati olwaleero abakulembeze mu nzikiriza ez'enjawulo omuli Abakatuliki, Abakristaayo n'Abasiraamu nga beegatiddwa ku minisitule ey'ebyobulamu n'ey'ebyobulambuzi balambuludde ku kulamaga kw'omulundi guno. Mu lukuŋŋaana luno minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Martin Bahinduka Mugara ategeezezza nga gavumenti bwe yanyigidde butereevu mu nteekateeka z'okulamaga kuno naddala ng'ekwatizaako enzikiriza zino mu by'ensimbi. Abangilikani bafunye obuwumbi 2, Abakatuliki nabo bafunye obuwumbi 2, Abasiraamu ne bafuna milioni 2, ne tuli mu kwogerezeganya tulabe nabo ssente zino nga bwe zikula. Augustine Kato Ssaabakristu w'Erugazi essaza lyakulembeddemu okuteekateeka ku ludda lw'Abakatuliki ategeezza ng'enteekateeka zonna bwe ziwedde. Ebitongole byonna ebyakwasibwa omulimu guno mu diocese ebiwerera ddala 12 byonna bimaze emirimu gyabyo era kati byonna biri Namugongo nga bikola akasembayo. Ono agamba nti okulamaga kuno bakuteeseteese mu mitendera 3 okutandika n'olwaleero. Waliwo okulamaga okw'abaana b'amasomero. Eyokubiri yeya okutambula okwokukkiriza okugenda kubaawo nkya era nga tusimbula okuva e Munyonyo okutuukira ddala wano mu Old Kampala ku St. Matia Mulumba. Basabye balamaze okujja n'ekigendererwa ky'okusaba n'okwegayirira bewala okwenyigira mu bibajja ku mulamwa. Nti bwe tuba tuzze tugende tukuume ekigendererwa kyaffe ekyokwegayirira Katonda n'okunyweza okukkiriza kwaffe, ebirala tubireke. N'Abakristaayo nabo baliko enteekateeka ez'enjawulo ze batandise nazo mu kweteekateekera okulamaga. Baatandika nga 24 abaana ne bajja ne bakuŋŋaana ne baddako nga 26 ogwokutaano ne batandika mission okubuulira enjiri. Olwaleero lunaku lw'abavubuka bonna. Ate bo Abasiraamu bategeezezza nga nabo bwe bagenda okwetaba mu kulamaga kw'omulundi guno wabula nga bo bakukola ku lunaku lulala. Omukolo ogw'Abasiraamu okujjukira abajulizi gwakubaawo ennaku z'omwezi 10 mu mwezi ogw'omukaaga nga guli Bannamugongo. Akulidde emikolo gino ajja kubeera yennyini Kabwejungira Mufti wa Uganda nga n'omugenyi omukulu tusuubira nti ajja kuba His Excellency President w'eggwanga lino. Nga bannaabwe abakkiriza mu Kristu na bano baliko emikolo gye bateeseteese egikulembedde ebijaguzo byabwe. Wakati nga 6 ne 9 nga bwe tusimba emiti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, nga bwe tulambula abalwadde mu malwaliro, nga bwe tulambula abasibe mu makomera, nga bwe tulaba abalema. Era bano bakulambula n'ebifo eby'enkizo mu lugendo lw'okuleeta eddiini y'Obusiraamu mu ggwanga. Okutandikira e Mulungo ku mwalo wali e Munyonyo, Abasiraamu we baatuukira nga baleeta eddiini eno naddala mu mwaka gwa 1844. Tugende e Kasubi, tugende e Nateete, tugende e Mende Kalema ewa Kabaka Kalema. Yo ministry ey'ebyobulamu etaddewo obujjanjabi obw'obwereere eri abalamazi wamu n'abakugu abanoonyereza ku ndwadde ezisaasaana amangu. Omuntu bw'aba azze n'obulwadde bwonna twagala tumuggyeyo mangu nga tanasaasaanya mu banne. Okulamaga kuno kwakubaawo ku Lwokubiri lwa wiiki ejja. Jennifer Kabale, Agafeeyo ku Spark TV.